ebiyogerera fad project kumuli nyongera kubeera nga tembabuuzaako olunaku lulungi nnyo olunaku lutambula bulungi nnyo era nga olunaku olwaleero yembaga ya Kyabazinga wa Busoga era nga bino byonna ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo era nga kyenja okutegeeza nti subscribing agwatandawo kubeera nga ate okikolako ne ka notification bell making sure nti okakoonako oleme kubeera nga ate osuwa biki ebinagenda maaso side eyo wabula eyo nga kujjeeyo negala mbere nga ate nkutwalako omukyala amanyikiddwa nga Suzan Makula munaye abadde ku TV awo n'ayogera n'agamba nti anytime from now agenda kubeera nga atatukubako ekirabo ekyabalongo era nga ngenda kubeera nga mbikuteerawo sigenda kubeera nga mbyeyogerera n'ebiro bino byonna byayogedde tula butuuzi awo mu katambi bino bino ngenda kubeera nga ate obiraba video etandika na like making sure to liking atubeere nga tosharingirako n'abalala eyo mpola mpola tubeere nga tutambuliramu fenna bwena bakugireka akatambi ako nina akatambi akalala kengenda okubeera nga ate nkuteerako omwami oba omwami yeeyita Sheikh Omaro bimutabukidde era nga ogenda kumanya bimutabukidde bitya bino bino ogenda kubeera nga obiraba mu katambi kano so tula butuuzi awo tubeere nga tutambuliramu fenna temubaawo. Grana is looking so good. She's a sweetheart. She's a sweetheart. Ye mwana ndowooza agolokosezza omukwano gwa pastor ku baana like pastor. In fact kati enaku zino twagulawo olutalo mian grana we tulaba pastor ani asookayo nti ankyayira ddala tayagala seka nange tayagala kunkwatako tayagala pastor bwankwatako nga amuyita pauta kati ya pastor amuyita pauta pastor mga siri jajja siri mukadde nze pastor kati nze ate gwayita jajja kati bwalaba pauta ebirala byonna ngabiwumuza nabasooka beegoba omudiiro n'asooka musitula ne bazannya n'atugamba baayi namukwata ne bagende mu prayer room. So kati I've seen the father gwagenda obeera kubanga ndeeta balongo olabana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda babuza n'abadde bambalamusizaako mwenna. Video yange yali mbadde nsaba atali musiraamu wandijerekereza naye bw'oba ofunye obugumiikiriza obugiwuliriza tokomentinga ku kyotamanyi kubanga ngenda kwogera ku busiraamu era nga video eno ngisindika eri omusajja omusawuzi w'ennansana eyeeyita Omaro. Muganda wange mu ddiini yaffe y'obusiraamu mu mazambi agakolebwa ku nsi kuno mulimu ezambi nga ddyo woolikolera oba ovudde mu busiraamu direct there and then woolikolera ekyo kimu. Ekyokubiri singa ofa nga tokoze tawuba nga teweenenyiza kuva ku zambi eryo nakwegayira Allah kumusaba kukusonyiwa Allah tagenda kukusonyiwa agenda kwokya omuliro. Ezambi balita shiriki. Allah yagamba mu Qur'ani nti inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Timazima Katonda Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna eyafa nga yakola shiriki n'atetonda na kumweneza kumuva ku shiriki. Nagamba alisonyiwa omuntu ali yakola ezambi lyonna eddala yakola yitali shiriki gwali bayagadde. Washitegeera baseka bangi bazze bakugamba era nga bakusomesa nti ogwo omulimu gwokola mwoferera abantu mbuliseeka musomi wa ddua okolera mu shiriki wagaano bawuliriza wallahi wagaano bawuliriza nenga kyebagamba ge mazima bakwagaliza jjana ya Allah bakutaasa muliro kyakulema okutegeera. Nebaza abakulembeze b'omuzikiti gw'ennansana Katangawuzi naliko ku muzikiti ogwo Juma yaliemu nga kisiibo. Omaro najja n'asaalira awo bw'amala okusaala n'asaba akazi ne bakamuwa n'agamba mbu agenda kuwaayo ensawo y'omuceere kira 5 buli lunaku abasiraamu bawo basiirukirengako ab'ennansana kiraga buli lunaku. Wallahi abasiraamu bamugamba sebo tetwagala muceere gwo katukozese obusente bwaffe obutono bwe tulina. Ayina amenvu agaleete ayina amazzi agaleete asobola okugula akokulya konna akaleete abasiraamu basiiruke naye nga tetututte muceere gwo ssebo okusinza ku mirimu gy'okola kubanga emirimu gy'okola giri haramu mu busiraamu ne bamugobya naliwo nga ndaba n'amaaso gange bwe nti oyo omusajja oba kitegeera ennaku zino ali bize
ku TV, ku social media, ku radio, buli wamu wonna ali kusegirinya. Omusajja omulwadde omuyi ali mu mbeera embi gy'alimu. Naye nga gwaliko segirinya obuzibu bwe bwonna n'obusungu bw'alina, kubanga segirinya yayimirirawo ko ku muntu omu Umaru yali akozeeko ebikolobero n'obulyaza amaanyi. Segirinya n'avaayo n'ayimirira n'omuntu oyo afune obwenkanya. Ekyatusa ne Umaru omutwala mu kkomera olw'ebikolobero bye yakola ku muntu oyo. Obukyayi n'abussa ku segirinya. Abeera bize buli kasaa mu kamera mbu asaba Katonda test segirinya afe atuneko mu ntaana ya segirinya. Naye nga gwasabira okufa ye musajja awagadde obulamu bwe nga mulamu ng'akozesa omumwa gwe okutuusa eddoboozi ly'abantu bonna abanyigirizibwa yonna gye lina okutuuka. Omusajja gwaliko abadde nga mulamu ng'akola buli ekisooka kyonna okulaba nti buli muntu amwetoolodde oba amuliraanye afunye ekyokulya, nga ne bwe kyetagisa mmere gyetika ku mutwe ng'agyetika n'agitwalira abeetaavu ne bagirya. Omusajja gwayogerako abadde afaayo nnyo okulaba nti buli muntu amwetoolodde abeera mulamu, n'atuuka n'okukola eddwaliro mu kitundu kye mwawangalira abantu babeere nga bajjanjabibwa. Oyo omusajja gwayogerako emigaso gy'alina eri eggwanga Uganda ne bannayuganda. Kati gwe mukulu ng'oggyeko okufeera bannayuganda, mugaso ki gw'olina eri bannayuganda? Okuggyako bafeera ng'obalimba nti obasomereddwa Katonda n'azaanukula. Ekisooka okusomeddwa si mulimu mu mirimu egikolebwa abasiraamu. Singa okusomera abantu eddwa gwali mulimu eyalisoose ogukola ye Mbaka Muhammad sallam, kubanga ye yalina assurance, Allah nga yamwassuringa nti gwe buli ddwayo gy'osaba njanukula. Naye teyakikolako kugufuula mulimu kusabira abantu. N'abajjanga gyali nga beetaavu beetaaga basabira, yabayigirizanga buyigiriza butya bwe basaba, nga mugafuna wuzu osalira akabbiri osabe bwoti Allah akumanira obwetaavu. Oyo n'agenda teyagufuulako mulimu. Gwe ogufuula otya omulimu? Ne batuuka n'otulaga ebibeera gy'osabirira abantu, omuli ogw'okuma mu busonda, obuddoleddole, ebintuntu ebigoyegoye ebimyufumyufu, ebizikizazikiza mu weekweka ng'era omusiriku bw'abeera. Omulimu gwa kufeera bannayuganda, omulimu gwa segirinya gwa kutaasa bannayuganda. Gwolowooza ku babiri ani Katonda gwe yeetaaga okusigala nga mulamu? Ekyokubiri, si buli afa nti Katonda aba tamwagala. Gwe obutategera buyinza okukulima nti segirinya bw'afa kiba kitegeeza nti gwe owangudde, nti gwe mutuufu segirinya ye mukyamu. No, Allah asobola okujjula segirinya ng'amutwala kumusasula mpeera z'ebirungi by'adde akola, ate gwe n'akuwangaza ku nsi kuno ng'ayagala oyongere ku mazambi g'olina, otuuke okufa nga amazambi g'olina amayitirivu obungi ng'olina kugenda mu muliro. Gwe ne weeyagala olw'ekyo nga tomanyi. Nga tomanyi. Oba okitegeera? Edduwa ezo z'osaba mb'osaba segirinya afe otuleko mu ntaana ye, munnange ze zimu ku dduwa Allah z'atayanukula ez'okusabira abantu okufa. Singa edduwa z'okusabira abantu okufa zaali zaanukulwa nga bw'okirowooza, nga gwe bw'okirowooza kati nga bw'okirowooza okusinza mu ntegeerayo, mu Uganda ku bantu 48,000,000 kuliko omuntu omu ng'abantu 99 ku 100 bamusabira kufa buli lunaku. Naye nakati tafanga. Kyogamba bamusabira okufa temulimu bakkiriza Katonda bayinza kwanukula zidduwa zaabwe. Omusiraamu yenna omukkiriza awangaalira mu khawfu, mu kutya, warrajaa na kusuubira. Tewaliwo woobeerera nti kati ono 100% correct, tekiriyo. Gwe ssebo ojjawa obuyinza obutuuka okukakasa abantu bugenda obbayita ti mujje mbasomere eddwa nze ezange Katonda azaanukula. Yakweswalinga ddi? Ogwo omulimu yagukukwasa ddi ssebo okuggyako obufere bukujjudde ng'ofera abantu? Amagezi genyinza okuwa muganda wange bangi bagenda gamba temujajinga muntu biki kuno si kujajinga bino kuwa bigambo kusomera bigambo bya Allah biri mu Qur'ani. Wama yushiriki billahi faqad kafara, omuntu yena akola shiriki abafusi abamaze okukafuwala abatakyali musiraamu. Omuntu asobola okuva mu musiraamu nga tategedde nti abuvuddemu olw'ensonga tewaliwo kyojja kuwulira kiraga kitegeeza nti kati ovudde mu busiraamu. Tewali pain gyojja kuwulira nti kati obulumi bwempulira olubuto nga lunnuma nnyo ndabika nvudde mu busiraamu. Nedda. Oba kitegeera osobola okwogera bwogezi kigambo kimu bwe kiti ne kikujja mu busiraamu nga totegedde nti obuvuddemu.
mpaka loliwulira asomesa ng'ayogera ku kigambo kyennyini kyewayogera n'olyoka omanya nti kigambo ekyo nakyogerako. Bw'oba mugezi n'odduka misinde ogenda oddeyo otole shahada weerenyeze Allah akusonyiwe. Kisobola okuba ekikolwa ky'okoze nga kyakugatta ku Allah n'ova mu busiraamu. Okiba ekyo osobola okwogera ekigambo ky'oyogedde nga kitegeeza kugatta ku Allah n'ova mu busiraamu. Era osobola okukola ekikolwa ng'ekikolwa ky'okoze kitegeeza kukola ku shiriki, kitegeeza kugatta ku Allah era n'ova mu busiraamu. Abatabaddewo ng'okola ekikolwa ekyo tebasobola kumanya nti obusiraamu wabuvaamu. Era bajja kuwangala bakuyita musiraamu nga navaayo okwogerako oba oli awo yamanya nti olina kyewakola ekikujja mu busiraamu nga gwe bajja okulumba nti ye mukyamu gwe toli mukyamu. Naye nga ye Allah aba amanya ekituufu. Okitegedde ekintu ekyo? Omuntu asobola okusigala ng'akola ebikolebwa abasiraamu byonna, ng'asiiba, ng'asaala, hijja n'azikola, n'okusaddaka n'asaddaka, n'emizikiti n'agizimba, naye nga yava dda mu busiraamu ng'akola ebikolwa by'abasiraamu naye nga ye abikola si musiraamu. Kisobokera ddala muzeeyi. Nze amagezi genkuwa weesonyiwe Seggirinya. Ky'oba okola noonya omulimu gw'oba okola ogukkirizibwa mu mateeka g'eddiini y'obusiraamu, ove ku mulimu gw'okufera abantu nti obasomereddwa, ove ku shiriki, otole shahada, weetonde weenenyeze Allah akusonyiwe, oba oli awo agenda okutuuka okujjula mu nsi nga bwe yakusonyiwa ng'oli musiraamu ng'ogenda kuganyulwa mu busiraamu bwo.